sulejjana. Amin. Naam. Kantwala okumukisa musabira Mungu abeerenga amusaasira. Allahumma amin. Amwe ejjana y'emirembe. Allahumma amin. Ate n'abantu Mungu abeerenga bagumya. Senga Aisha nsoza luguudo n'abansoza luguudo Masaka eri waffe kitalo nnyo. Kitalo ddala. Omugenzi asaaliddwa ku muzikiti Nakasero ate n'aziikibwa Enkowo olwaleero. Mungu amusaasire. Mungu amusaasire. Emirimu emirungi egirwa Sheikh Mungu gy'abagenda otuwa nagyejjana. Emirimu emirungi mingi nnyo era tukina kuba nga tugijja mu tteeka lya Qur'ani nga Allah subhanahu wa ta'ala aliwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير إن ربك ثوابا وخير العمل. الله أكبر الله أكبر. الله سبحانه وتعالى نعم ategeeza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeze abaddu abampuliza abanda bakolwa leero nabali ku YouTube mwenna ne Facebook al-mal wal banun zinatul hayati dunya nga Allah tulaga ensimbi gye tubeera nayo emali yonna gye tukuŋŋaanya n'abaana be tuzaala zinatul hayati dunya byakwewunda bya nsi eno byonna byakwewunda bya nsi eno bitubeeramu ng'essawa yonna ogenda kubivaamu. Nakugamba ekyolwaleero walbaqiyatu salihati nekyokusigalawo gy'emirimu emirungi khairu inda rabbika thawaban wa khairu amala. Aya etulaga nti byonna bye tukola tukuŋŋaanya ssente essawa yonna zikuvaako tuzaala abaana essawa yonna zibavaako bannabi ba Katonda bangi bazaala abaana natuuka okufa nga abaana ne bafa ne baggwawo nga nabbi wa Mungu akyaliwo bonna ne baggwawo ne bakulaga nti walbaqiyatu ekyokusigalawo emirimu emirungi. Nekyo nenjagala okwasa bannange mikwano gyange bataata bange baganda bange mwenna abandaba olwaleero tukole emirimu emirungi. Emirimu emirungi egyo tunaagikola gigenda okutweyimirira mu nsi muno, gigenda okutweyimirira mu kabuli, gigenda okutweyimirira ku nnaku lw'enkomerero gitutambuze paka mu jjana ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Fenna gye tusinga okwettanira. Fenna gye twettanira kira tayagala jjana ya Mukama Katonda. Mu kugamba nti walbaqiyatu salihati ekyokusigalawo gy'emirimu emirungi. Katonda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haditha ku Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna al-mar'u muslim thalath akhillah. Omuntu yenna ali mu duniya muno alina bemikwano bamikaseeka basatu. Wenna mpuliriza wenna ndabako olina bemikwano ba mirundi esatu bokka teri mulala. Naye agamba fa khalilu ula mukwano gwasooka almal ensimbi zetukuŋŋaanya oyo mukwano gwaffe asookera ddala. Almal ye mukwano gwaffe asooka fayakulu emaali mukwano gwo yasooka buli lunaku akugamba andabako olwaleero ana maaka hatta tamuuta nze mukwano gwe ngenda kubeera naawe ngenda kutambulanga naawe paka lwolifa. Oyo mukwano gwo asooka ye maali yetubeera nayo yeegamba nze ndi mukwano gwo ngenda kubeera naawe bw'onoofa byange naawe bijja kukomaawo wetukoma era nga buli omu akirabako emaali yo olufa bwoti bw'ofiira mu nguudo eyo abali okumpi babitwala. Bw'ofa ng'olina baganda ab'omululu be babitwala. Bw'ofa ng'olina bawo bamukyala wa mululu yabitwala. Kati omukwano gwe ye akugamba buli kaseera anna maaka hatta tamuuta nze nno ngenda kubeera naawe kaseera buseera bw'onoofa full stop yange naawe nga bikomaawo. Nokye mukwano gwaffe asookera ddala ate nga tumululunkanira nnyo ffenna tunatuuka n'okubba ebyabaganda be ebya mikwano gye ngagala kukweza mu maali n'atuuma kibantu batuumatuuma ddala naye nga yakweweredde buli lunaku akikugamba buli lunaku olwo kyemaali kyekusookezaako naye nja kulekawo nze ndi naawe lulukana nnyo jja kulekawo tatamota. Fahalilu thani ate mukwano gwaffe owokubiri albanun be baana be tuzaala fayakulu bagamba anna maaka ila babil kaburi. Abaana buli lunaku batutegeeza nti nze ndi naawe hatta ila babil kaburi paka ku mulyango gwa kabuli nze wenja okukoma. Era seboseka kizibu nnyo okusanga omwana aganzibwa nzike ne kitange kizibu nnyo era bwakyogeraga mumutwale mu ddwaliro omwana aliko ekikyamu bambi
yani mungu ne bwagene mufalumu yagomba muteeka muyiye bamwawula kati abaana batulaga nti nze ndi naawe hatta ila babil kabuli paka ku mulyango wa kabuli bagenda okwera nga bakoba la ilaha illallah dawla shay fahalilu thalitha mukwano gafu okusatu al amal ye emirimu gye tukola fayakulu emirimu lunaku gitugamba ana maaka hayya wa mayita nze ngenda kubeera naawe mu bulamu ne mu kufa tetwawukana siri kwabulira kabane ku ndongo gamba bina byongera kulaga temaali mukwano goddala kuno ku nsi ne kwahira n'olwekyo baddu ba Allah ab'ebitiibwa mwenna olw'okuba nti emirimu gino gitulaze nti girina kubeera naffe wano mu bulamu ne mu kufa tukize okukola emirimu emirungi gulwaliro ne bagamba nti kale bataddewo obukadde 5 yogera omulimu omulungi gumu gwe wakoze olwaliro ku lwa Mungu sente ezo ziwangula Allah nagataddewo miliyoni 5 oba 10 bazonna nga bwe oyagala ozongera naye ng'olina omulimu gwe wakoze omulungi ku lwa Katonda gumu bwe guti bazikuwe osobola miliyoni 5 Allah tezikulemera ku meeza bobanga otya Allah oba ogamba nti kanimbe nzitwale neddala ezo zitwala nga Allah akulaba amazima n'ekyo baddu Allah ebitiibwa tukole emirimu emirungi gumu bwe guti mulimu gumu bwe guti ne zikulemera awo n'olwekyo tube nnyo okulaba nga tukola emirimu emirungi bakwano baffe abo basatu tubaagala tetulina gwe tusuula mu nsi muno era we tulina okuyitamu okuba nga tufuna ejjana ya Mukama Katonda emmaali gy'olina okuyitamu okukola emirimu emirungi abaana bw'olina okuyitamu okukola emirimu emirungi osobole okubeera nti gikuyamba mu kabuli mwogenda okuyingira gikuyambe okutambuza ku siraata mustaqim gikuyambe gikuyingiza ejjana ya Mukama Katonda bwekidde mu maaliyo n'abaana bo insula kirabi Muhammad sallallahu yagamba omuntu yenna akuzizza omwana w'obuwala n'amufumbiza ng'akyali mbeera muwagenda kumuwujjana n'amufumbiza ng'akyali mwana muto agenda kumujjana olwaki nti mu baana be tulina okuyitamu okukola emirimu emirungi omulabiridde bulungi omukuumye bulungi omulabiridde mu mbeera esenkuba ennungi n'akitegeera nti taata wange agambye maama wange agambye ogenda kubeera nga omufunako ejjana ya Mukama Katonda n'ekyo emirimu emirungi gy'okusigalawo na buli muntu yenna tukikusaba obeere ng'ofunayo omulimu omulungi gw'ogamba nti nze guno gwe nkola nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba khairu amali ila Allah omulimu ogusinga obulungi eri Mukama Katonda adwamuha wa inkalla gwe mulimu gw'okola buli kiseera naye gubeera mutono naye nga mulimu mulungi noganze buli kiseera nyaya kusalawo laakazange 2 buli lunaku noyekwata ku ekyo nze abasaddaaka nze buli lunaku ena kusaddaaka siringi zange 3 oba 5 oba 10 oba mutwala okusinziira ku busobozi bwo adwamuha ne gusigala nga gugenderera ne gubeera nga mutono nnyo noganze nyakakeera njerenga omuzikiti buli lunaku sisasulwa nomanya nti ekyo kyogenda okwekwatako eri Allah subhanahu wa ta'ala wonoofa kugenda kwekwatako game nti nze ndi naawe hayya wa mayita nekwemu akafaananyi ng'omulimu gw'okwewerera nti nze ndi naawe mu bulamu ne mu bufu kutuga bantu omulimu gw'okwewerera nti ndi naawe mu bulamu ne mu bufu lugambo kugeya bantu n'ekyo tufube nnyo okulanga emirimu egitwewerera mirimu mirungi mu maaso ga Mukama Katonda mirimu mirungi eri bantu bannaffe mirimu mirungi eri mirwana gyaffe twetujja okufuna okwesiima kuno ku nsi n'oluvannyuma lw'okuva ku nsi kuno oli ku Bunyoro TV the pride of Manyakitala tulina Sheikh Musa Kasule yasomesa ku mirimu emirungi fubanye olabe nti omulimu ogukwewerera kuba gwewera nonta mukulimba mo mukugeya mo mukubba mo nga gye emirimu gy'omuwangaalira seekaaga nti gigenda kuyingiza naaru jahannama n'olwekyo fubanye olabe emirimu emirungi gy'okulembeza abaagala tufuna tuli ku Facebook BTV Uganda kazoteekamu BTV Uganda Facebook oba tufuna live loud and clear ate na ku YouTube oteekamu just Bunyoro TV nga olwotufuna ku Bunyoro TV mubategeeze banammwe waliwo muwala wange ali awo mu university manyidwa nga Makerere enkakasa oli ne bannaawo ku YouTube oba ku Sheikh Abire Kakooza nawe enkakasa kuoli Alhaji Abbas Yombo Taiba Schools tukakasa kuoli
abantu bangi bali mutekeeko bannamu balage ate nga bwemugamba nti Bunyoro TV ku YouTube okifuna ne ku Facebook nga tutunulira ddaawa emirimu emirungi. Naam Sheikh. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuli ku mirimu gyaffe emirungi gye tulina okukola tulabe nga tusaba Katonda ow'ekisa abeere nga atwejjana ey'emirembe. Hadithi enene ey'okubiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama era atulaga obulungi bw'okukola emirimu emirungi. Yagamba inna ibn Adam, maze omwana Adamu yenna andaba olwaleero, idha kana fi akhiri yawmin ayami dunya, ng'ali ku lunaku lwe olusembayo mu bulamu buno obw'ensi, wa awwalu yawmin ayami al-akhir, ate ali ku lunaku lwe olusookera ddala mu bulamu bwa akhira. Mu Luganda kitugamba nti aliko kikuba mukono, Allah amutwala ku nsi kyaliko, ne ku akhira tugamba nti ate mufu. Ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba mathalahu Allah subhanahu wa ta'ala mutira ekifaananyi eky'emmaali ye, namutira ekifaananyi eky'abaana be, namutira ekifaananyi eky'emirimu gye, Mungu bw'abeera agadde bikimulaga. Nga batunula eno alaba emirimu gy'akola, bw'atunula alaba abaana bakuŋŋaanye, alaba emmaali gye yakuŋŋaanya nga naye eri awo. Naye omwana Adamu oyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda kugamba emmaali ye, alaba ngenda tuwaye munyamba ki olwaleero, mbadde ku nsi kuno nga mbalulunkanira nnyo, saagala muntu akwata ku mmaali yange, saagala akwata ku mamotoka gange, saagala yingira mu dduka lyange, naye obulamu bugenda kye mugenda okunnyamba olwaleero. Mbale munyambe saagala kugenda, alaba gy'alaga Mungu amulaze ekifaananyi nga wazibu nnyo, n'emmaali emugamba hudhu minni kafunaka yakufiika, kale kyamaanyi ennyo nzijaamu sanda yokka ejja kubeera nga ekumala. Emmaali tena kyekulaga kyonna, n'ekifaananyi Mungu kyagenda ogiraga, Mungu yakimanyi, naye nga tutujja giraba buli omuntu agenda agiraba emmaali ye. Buli muntu agenda okufa, Mungu amulaga emmaali ye mu kifaananyi Mungu kyayagala. Wana jaga mu kifaananyi kya mamotoka oba kya golodi oba kya kiki eyatule yogere, emugaye munnange nzijaamu sanda yokka egenda kubeera nga ekumala. Mwana Adamu agenda kukyusa omutwe, fayatafitu ila waladihi, azze eri abaana be, abagee baana bange, walakuntu alaikum harisun, mbadde ku nsi n'omululu gye muli, saagala muntu abakwatako, saagala agamba ku baana bange, saagala muntu ayogera ku baana bange, nendaba ngenda kiki munyamba olwaleero. Bagenda mugamba tugenda kuwerekera taata hatta ila babil kabuli, era kiri kyasoose tugenda kuwerekera tukutuuse ku mulyango gwa kabuli. Bwe tunaatuuka awo ebyaffe bigenda kuba nga bikomye, tukutuusa ne tukukomyawo, tetweyongerayo. Ani agamba abaana bo baganya n'ozaala, bw'osomeseza, bw'ogulira engoye, bw'osuza obulungi, bw'ojjanjaba, bw'ode oyagala ekamala, tugenda kutwala paka ku kinnya kya kabuli, ebyaffe bigenda kukoma awo naawe, tetweyongerayo. Naye nga jjukira olese buli kintu kyonna ekirungi, kalina zibalekedde, buli kimu okibalekedde. Atali mwavu kale kalumuko akuyumba kalumu yemu era nako kabalekedde, buli omu mbeerayo nga Mungu yakutonda okibalekedde. Ne babuuza banne kiki munyamba olwali ngenda wano wannuma malaika ebigere maze okukwata mu bigere omwoyo guvuddeyo. Tebana kyagenda kuyamba kyonna, bagenda kugamba munnange taata oba munnange maama, tugenda kukuyamba kimu, tugenda kuwerekera hatta ila kaburi ila babil kaburi, bwe tugenda okubeera nga tukoma. Abana kuyamba nnyo bebo kukuwerekera nenga annabi agamba baba bakunaza alhamdulillah baba tebabadde mubaweleza amazzi baba bakomye kufuma yaba nogafumba bagati agamba iyo nabeera mu kidala nga solooza mabugo tamanyi bifa ku taata bamunazizza batya mabugo mugambe ndi wano mama bamunazizza batya nze mwana w'omugenzi ntudde wano nze mwana omukulu Allahu akbar taata mumugambe tukungubagidde wano agamba naba bali abali kadaala bakaita kakyaka ka microphone MC bagambe ntudde wano amabugogo neri bali mukunaaza. Allah tafaayo, taata wange atukudde, mama wange atukudde. Naye ekifaananyi mama nagamba atya nti taata sigana ekikulu nnyo nkola ntya, ngenda kutambuza nkwerekere ila babil kabuli. Mama nkukola ntya, ngenda kuwerekera paka ku mulyango gwa kabuli
ebyange naye bigenda kukomaawo. Munyoro ali ku Munyoro TV ekulala Wanyakutola tuli ku mirimu emirungi ekyo kyokka ekigenda okuyamba kuno ku nsi kokka kwogikolera otuuke wa Allah subhanahu wa ta'ala nga akusiimye gikuyamba mu nsi mu bantu banno negikuyamba mu nsi negikuyamba nga olimu najjo mu ntaana kabuli era gyokka nga gimaze okubeesabeesa ogende najjo paka mu bbaliro bakubale najjo oluvannyuma gikuyiseewo ogende najjo wa mujjana naye birabirala omwana oyinza obutamulabako oyo gweyagala ennyo mutabani we oba muwala ogweyagala ennyo oyinza obutamulaba muŋŋamba mujjana kugira nga Mungu akusaasidde emaali eyo abalala baliba bagigabana gyolabako yerwa sheeke gyokozesa emirimu emirungi kati singa nzimbamu omuzikiti eyo ngenda kuba nayo ogenda kugirabako kati wano wakugambira ku kyokusatu agenda nti abaana bagenda kugaana paka ku kabuli emaali yekugambye nze jjamu sanda wenkoma ate jukira nesanda tusonda nsonde nesanda yennyini tusonda nsonde naga nti bannange w'ebitaano neguwali azamaanya naye ali asula wakiri ebibiri akasenti ogenze taje muwonye mwagala sanda muzinga mubalubugu ziizo munange kumaali bayina okutakwatako naye agamba falatafuta ila amalihi akyusa ensingo n'agiza eri emaali ye eri emirimu gye yakola ku nsi kuno bino bimaze omwegaana akyaza eri mirimu agaba nange ŋŋenda kiki munyambe nsigale mirimu gye munyambe nsigale mbadde nsaala mbadde nsiiba naye munyambe kati zimugamba ffe tetugenda okukola kiri kimu anakaliinaka gimugamba nze ndi mukwano gwo totya abali bakweganye nze ngenda kubeera naawe fil kaburi mu kabuli yo genda ffenna totya wayawma nahshuru hatta aradha anna wa anta ila rabbika mpaka lwonoozuukira nze naawe tugende paka eri Mukama Katonda wo emirimu gye gikugamba naye kumaka tugenda ffenna tuli ffenna emirimu egigamba tugenda kubeera nawe emirimu ki n'emirimu gyokidiro emmere oba simanyi nakaddooko Oluganda lunjagala muyige naye all the same emirimu tegikwabulira seeka kyagezako tulaga gyogikiriza tuli ffenna kati wano tugenda naawe mu ntaana tujja kuzuukira naawe paka maaso ga Mukama Katonda nesho ekinjalo labe emirimu gimaze okwewera gityo ŋŋenda kubeera naye mu kabuliyo ŋŋenda kubeera ne paka tunaazuukira paka mu maaso ga Mukama Katonda ng'emirimu egigamba kubba bantu emejigama kwa kabuli enakyo bwotula eno era okiraba byonna gwe kiwakola kyolaba bwotula eno olaba otemula ukamaze ŋŋenda naawe seeka nga giba ginkoze bubi ati kyekiwakolerera mu nsi omwana gwe nasaala waguuni nga naye bamundaga wano Allahu akbar byonna buli kiwakola ekikyamu nowebirungi bwatyo nga obulungi bwalaba emirimu gye emirungi naawe bwolaba emirimu emikyamu kigamba situgenda kukwabulira musayi gwasaabana mu bantu guguno lugenda nagwo eddogo lyewakola ettaka lyewabba genda nalyo omulabi omulungi wa Munyoro TV ekyo nzibadda mmanyi ti emirimu emirungi gyokka gye nakolamu gyengenda nagyo n'emibi oma akafaananyi nga oli ku bodaboda bakutwala okuba mukwano gwa kayondo boda ogyefunza ogitwala koma akafaananyi ngaosigula muka munno omujja mu bufumbo ewabba nga naye akkiriza okumusigula omuteeka mu makaago alabiwaana n'okwewaana nze ndi musajja w'amaanyi olinamu omwana nagali amaka ninamu omwana nagali ebyo bwewaana mu kabuli koma akafaananyi nga abo abaana bagenda naawe Allahu ofa nawe olajana otula ku mukono ogwa ddyo abaana abalungi bakweganye ate bagenda kukomya ku ntaana nabano baga nti ffe totuleka ku nsi tugenda naawe bakulamule ebintu byewakola byonna ebisobyo ogenda nabyo mu kabuli mwafaananyi ngaologa mujjawo Allahu akbar omuliisa omudagala omugoba ku musajja ologa omwami oliisa omwana wa munno omusajja omuliisa buli kakyafu kakica yenna bannange tubatunuza ku mirimu emibi nti gyo tegisigala ku nsi abafa bonna bagenda nagyo omukyala n'atulugunya akaana ka mujjawe kaana kato n'akaliisa buli kafanku n'ali yenna kekasembayo okulya emmere
aya amaze okulya kekasooka okuzuuka ate kasembayo okulya emmere n'okwebaka era kekasembayo tekeebaka manga bannakwa tebannaba kwebaka nokakuba engolo nkagenda okwebaka nga omutwe gwonna guzimbye kati ebikugamba nti ngenda kwekera paka maaso ga Mukama Katonda ne bwe kaba kazukuluko konna buli kasoba nga wakatulugunya Allah ne baba mwana wo nga gwotulugunyiza eri abantu abatagala baana baabwe gye bali ayina ssente tayagala kumusomesa tayagala kukola ki naye omulukiyama ozamu wagenda okugamba nti olunaku omuntu wagenda okudduka abaana be naye nga si kudduka nogenda badduka wala kugenda kwebuzaabuza kuti ogenda okulaba saamusomesa ddiini ng'atuuse oyagala okubulaabula naye nga tolina gy'owulira misikini oliawo Mungu ffenna atulaba kamera ziraba tezirimu nti ate zakendedde amaanyi zakendedde kino ziraba biri wano ku nsi nani kamera ate awo teziriiwo ate awo zaate zivuddeko naye bya Allah tebiriimu ebyo automatic Allah tebiriko ni masanyalaze battery oba sola Allah kubanga ezo sola ne battery n'amasanyalaze bantu Allah ate yabawa amagezi naye ate yebi yagamba malayika ze nti mukole ne bikola kale katuwumule mu katono munange omulabi omulungi wa Bunyoro TV bw'okubulanga bakama baffe naye nga tukwongera okujjukiza nti tuli ku Facebook BTV Uganda so nga tuli ku YouTube Bunyoro TV Uganda programu tujja kiddamu n'ekiro saa 9 paka ssaawa 10 katudde Kanzali Sahara Muchuzi Mix kachusi enfumba si bintu bya malaga fumba tetukyafumba bino bimuyaya analya nedda Sahara Muchuzi Mix achuse ekijangala n'obanga lya pizza lero bw'oteeka Sahara Muchuzi Mix mu nnyama omukyalo omufumbo nawe wa hoteri weekwate Sahara Muchuzi Mix ojja kukola tering me baby Sahara Muchuzi Mix kawooma kalina akawoowo kakola gravy baba oli wa hoteri oba ogula kamukamu akanzali Sahara Muchuzi Mix kali mu maduuka ne supermarket zonna mu ggwanga bw'oyagala okusubula Sahara Muchuzi Mix jangu ku Maggi Big Traders mu kikuubo edduuka namba 15 Vinco Arcade ate nno jjukira nti ffe tukola ne Sahara tangawizi tea era nga kati yafuna ne Q-Mark okuva mu UNBS ekakasa omutindo kuba essimu noti 7 noti 4 598 526 akanzali Sahara Muchuzi Mix kawooma baba. Liberty Institute of Business and Media Studies. Success, nothing else. It has been proven beyond doubt. Kuraba Liberty Institute okuboli mu line ya success. Bakakibaza kandi bakikora. Akaire niko kanuko kutarabwa homugisa go kusoma amasomo gano. Business Studies, Purchasing and Supplies Management, Marketing, Accountants and Finance, Business Administration and Management, Journalism and Media Studies, Cosmetology and Hairdressing, Secretarial Studies and Information Management, Hotel Institutional Catering, Record and Information Management, Project Planning and Management, Public Administration and Management, Social Work and Social Administration, Human Resource Management, Entrepreneurship and Business Management, Information Technology, Tailoring, Knitting, Hairdressing, tuwera no mugisa guno gokusoma short courses nka Computer Repair and Maintenance, Filming and Editing, Computer Package, kandi oba masomo gano gona ho kugezesa haruhu. Somera ha Liberty Institute oturuka n'ebipapuro ebihimbire kilo za future yawe yona. Bakora ebizamu bya UBTEB na DIT, kandi bayina UBTEB Center. Ebizamu ne babikora asomera honyine busaho kuzunga. Haba diploma egumire hamwe na certificate kurabo mbasomesa abamani n'ebikwate byetagisa kukufuure kyotabayire library, computer laboratory, production studio, photo studio, a demonstration hotel, standby generator, amaizi masanyalaze n'endi anungi muno haba ba boarding. Liberty Institute of Business and Media Studies nesangwa muhome municipality enyuma y'ekikari ky'omukama Harukurato Road n'okyahingura offices za human rights ebikiraho teresimu 074 45 300 rundi 074 2 kenda na munana 0 mukaga.
amazino galabye amazino galabye ngaboyine anti mubendedwa makita lero luno aboli wange omulabi wa Bunyoro TV tukugamba tovaako atarugawo Bunyoro TV kubanga tukoledde ekyokya buli lunaku itwe baha mubendedwa makitas mutandika kibanza obanga lumu omwezi guno ogujja ogwe11 bistede otarugaho anti bwovaako gofiirwa Bunyoro TV kivaako otarugaho. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okulikayo nnyo mu bulango bw'abaka baffe mulabe mulungi webale kuba ku Bunyoro TV the pride of Banyakitala. Nyongera bajjukiza nti ali ku Facebook page eri BTV Uganda kotufunira songa nawe alina YouTube era kwetuli nnyo Bunyoro TV Uganda oba otulaba live loud and clear. Tubebaza bali Canada, tubebaza bali Bungereza, mwanyaze rehema oli Bungereza nkakasa ku olinyo nakweza ka messaging anjagala nnyo olabe bitambula mwanyaze amajwanga Sala Nakabate musomesa mu Taiba Schools abo bonna kakasa mutwa bulunyo n'abalala abali ku YouTube Badu Muguda awo industry ye waise YouTube live otekako Bunyoro TV Uganda oba Facebook eri BTV Uganda. Kale tugenda maaso no bawereza nga tuli wano ku kibanja namba okay tuli ku Kira Road wano ekamocha jukira amazzi oba wa kunywa amazzi aga Hill Water na Chomino Water gali wali ku ofisi zaabwe nkulu ziri wano mu Kampala ku Rwaga Road opposite Hotel Solid Vado kwetuli wali oba tufuna bulunyo songa ne Bunyoro ogafuna ddala mu town ayagala dipo weri gendo subula amazigano naye eri mulimu maduka oba chupemwe oli ofuna amazago nga mazi malungi nnyo nnyini ddala. Tuna Sheikh Musa Kisule Imam Masjid Amina Chiwa Nansana nga musulizo mukyaza ndi Alhaji Fubadu sebana chitta kulwadda wa department ya Bunyoro TV kamubaze muwadize tugenda okutunulya emirimu emirungi ng'emibiina gyo tegerabira nti bw'ogikola gyo gigenda naawe mu ntaana emirungi nagyo gigenda naawe kakati gwelabawo giriwa gyogenda nagyo eginakuyamba essebo gwosalirawo ogenda naguliwa Allah alhamdulillah rabbil alamin. Bategeereza nti mikwano gy'abaana Adamu giri esatu emaali abaana n'emirimu gye tukola nenkolaga nti emaali ekugamba nti ngenda kubeera naawe paka bagenda kujjamu sanda yokka teri kirala kibagenda kujjamu ngenda kukuuma ovuga amamotoka oyambale bulungi buli kimu obeere nakyo naye bw'onoofa njagala bajjemu sanda yokka. Omukwano gwo gwokubiri ate kibajjamu sanda mwali batoka nti bajjamu esanda kubaako ensawo tolina byonootwala nti wagani nedda esente zonna bwazikola bwazituuma sanda gye bajjamu ne bagikuzingamu tekuba nsawo. Ate Sheikh ebeera esanda nga sanda ddala naye malaga gula matiriyo omuyabayaba nakuzingamu eyo noleka obugagga buyitirivu ne bakuzingamu y'amanshe ne bakuzingamu y'amaanyi ng'emaali kakati bw'otunda esanda gye baazinga mu BMK yejja mu bugagga bwe naye baafuba okugula esanda esingayo okuba ey'ebbeeyi nyene tejja mu bugagga bwe nigatijja tekwala wadde kakwota wadde 3/4 oba kiki tejja naye olw'okuba balina omurespectinga ali atugamba sanda meka satu ku musajja oli mugagga oli mwavu oli bijodolo olina feeza ne zaabu ne gold ne silver byonna bikomaawo tewali ugandi mumuzingireko ka silver ke
agamba fahaliru thani mukwano gw'okubiri gyemirimu gyakola mirimu gyo be baana betuzadde abaana betuzadde ebadde mbutukubira ku simu egyolaba 078 eryawo ku simu byo 078 tukubireko olwokwogerako naawe kibyoyize kibyofuna mu baana kibyofuna mu maali n'emirimu gyoba okoze nga ddala nudde musomo gafugwayo yakuba tokyali emirimu gino gikugakuye naawe taarada anna wahasa ala rabbi okalonosinkira mukama katonda nayenga kikukadde genda kubeera naawe onasinkira mukama katonda wo naye nga sikwabulidde ekigamba okusinkira mukama katonda wo kusaala oli ku Bunyoro TV kusiiba ali ku Bunyoro TV kusomesa ali ku Bunyoro TV ulira emirimu emirungi ku Bunyoro TV kukako gikulira mukama waffe kyabeera kakooza asomesezza abaana mungu asaasire ebbanga lyonna emirimu bamufuna munafuwana aba Bunyoro TV kuyidi yagaja precious hand akati ebimugamba tuli naawe era afunala kamwenyumwenyu nemola munnamu asekamu bwati nakigira naye bimweweredde byasanyu kusaala kumwekiba tulaba omuntu ng'afudde aseka yafudde mu kifaananyi kye yafudde ku kigambo kya la ilaha illallah muhammadun rasulullah akukwomwenya koba otudde ku mirimu ekyo ngaogenda nagyo egikwaniriza nti totujja tuli ffenna naye bwoba wakola mibi bubbi uyayi ulyakuzi ulyazamaanyi otabukagenda abadde tasobola nakukyusa mukono nofuna amaanyi gatuusa omukono olwana nomukwata sigenda singa taano zokka balaba liiso lukanudde lyonna afudde atunudde gyalaga naye baba nga byotunudde si byamangu nolwekyo si birungi emirimu emirungi tukola emirimu emirungi abali ku Bunyoro TV the pride of Manyakitala program ya daawa tugende maaso tufune esimu okuva Kaberebere tufune esimu okuva Kagadi munaffe alo salamu alaikum sebo osinzidde w'amannya go mukama wange Abdu Nuru waawa balungi abahoima genda mu maaso amiina saasa weebale kusiima kubanga mutujjiriza amiina ssebo wendikagadi mbawuliriza essebo kale assalamu alaikum assalamu wabarakatu nafe Abdu Nuru ali hoima asinzidde mungu akutube atukuba okay Abdu Nuru ali hoima gyasinzira okutuwuliriza katufuna omulala Abdu Nuru hoima yes oli hoima odde seeka gye tuli waliwo naali Sudaani bamuyita Nasanga ali hoima ali ku bintu byagandi seeka mundabire nnyo nze Nasanga nga ndi hoima ne Naalinya ali Buweero naye ali ku Bunyoro TV Naalinya bannange tubeebazizza Naalinya we bali kuba ku Bunyoro TV ng'osinzidde Luweero Nakaseke tugenda mu maaso n'okuba nga tubasomesa naye seeka twongere okufuna emirimu gino n'emibi gitandikirawa kubanga nga bwe tutunuulidde emirungi tutuusa mu maaso ga Allah era n'emibi gigenda tuberekera paka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mirimu gyonna
kasitofa gigenda naawe paka maaso ga Mukama Katonda. Oluka maaso ga Mukama Katonda nakubala ne gibanga tegikuyingiza jjana awalagira malayika bende khudhuhu fagudluhu thumma aljahima salluhu. Allah akbar. Mukwate n'amaanyi amangi nnyo mumusibe. Allah. N'enjegereza amaanyi mugende musule mu jahannama abeereeyo. Mukwate. Mumusibe. Mukasuke. Nenga bakusibisa njegereza Allah. Njegere. Nyina mukwano gwange ayina wajjanjabira wali mu bayitayo Kawala ajanja bulusa abatabufu b'emitwe naye abasiba ne bakutula emiguwa n'abassa ku njegere zino eziringanga ogondo egaali n'asiba awo ku kifugi oba ku mpagi naye bw'owulira nga naye asobola okusiba omulelu kubanga akutudde emiguwa n'amusiba ku njegere entonotono n'amusiba n'amusaba ku mpagi naye ogali huzuuku kutandikira awo omukwano fagulluhu thumma aljahima salluhu. bwe bagamba okusiba mumumanyi Allahu akbar. enjegere za Allah muzimanyi malayika gibaduumire etajeema la yasuuna Allah gy'otalina kyoyinza kukolako ekunyiganga bweyagala terina kisa kuba mukama we yagigambye nolyoka ekasukawa nga tolina bwekyusizo olaba musiba muntu bipiira teeka abantu basiba abantu ababbi ebipiira ne bamuteekako oyiro neyenyenya bwati nga bamukoleeza paka lwasirira naye ate Allah agambye omuliro ng'ogulaba wali kimumukwate omunyweze omusibe kasuke mu muliro bakusibya njegereza Allah tebanga nenjegerezo sinyangu nazo azaabu kuno ku nsi atagala obanga kikulemye okutegeera waliwo empingu sheke gye basibya abantu nga bulwogezaako kukikola bwoti eyongera kukunyweza kagamba ng'olina kubeera wamu okugifunamu obulungi crime prevention twabisomako saka bagenda omusajja bagimusibako bakoli preventers we twasomera ennyo babitusomesaako zire njegere bakusiba mpingu ya muntu bulozanya boti nekusibaamu nobeerawo muboti kakati Allah agandi munkwate musibe njegere toyinza kugamba nti yona esikamula kwati toyina 078 064 tuli ku mirimu emirungi ekiyamba omuntu wa Allah okukola negigenda naye oba nagenda najo ku ntaana naayita mu ntaana nebatuuka ku lunaku lw'ekiyama oba ku siraatwa noyitako najo era emirimu emirungi huyo mu bbaliro nga bwobainayo n'emibi era gye wakola najo ogenda najo nebatandika okubalansi nga si bwogambye awo mizaani wejgira etya sheekhe gisobesekonayo minzaani eyo bagenda kuteekako emirimu emirungi egenda kujja ngeringa bwe minzaani zaffe ezedda zibira kaguwa ng'egira bugizi bweti eno bateekayo emirimu emirungi naye nateekayo emirimu emibi kati emirungi kasa gyewunzika ogenda mu jjanna ebi kasa gyewunzika ng'omanyi byange bikoze bitabuse kati awo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natugamba la tahkiranna min al-ma'rufi shay'an ayagala okuzituya minzaani yo togezako okunyoma omulimu omulungi gwonna kasagandi guno omulimu omulungi beera okukola n'amaanyi go natugana okugamba walaw antalika ahaka biwaji tariq wadde okusinkana munno notanosaako kasimayiro ofunamu empeera kale olanga ekyo nennyo nosinkana munno nosaako simayiro nosanyuka nomuwa omuwadde salaamu kigambo kikulu nnyo mulimu mulungi tosi jambo ne salaamu yokka nefeesi ensanyufu akamwenyumwenyu akaseko ku matama malayika nga ziwandiika ati ogwo mulimu mulungi kati kunaku okujja kutwolekera ku minzaani kugenda kujja guzitoye minzaani laba waliwo wayita ku sheekhe gundi wayita ku mwalimu gundi wayita ku muganda gundi Abubakari oba Umaru nosibye feesi pakati ate ng'ogenda okulanga oba okyegaana nga bamukulaga wali amutuufu kwoyo naluma obujiji n'abanadamu tuli bazibu nnyo olunaku lw'enkomi lugenda kuba luzibu nnyo Mungu agenda kuba nti atulaga ku TV byonna bye twakola omwanadamu era asigale nga yeegaana
ne Allah olw'ekisa kye n'amaanyi ge agenda kwatuza ebiyungo byaffe. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Agenda kuba emimwa agisiba ebiyungo byaneko okwogera. Ebiyungo byogere. Al-yawma biyungo byogere naye nga byonna Mungu ali ku mwanadamu nga yeegaana ala minzaani yeegaanyi oba bamutaddeko ekintu akyegaana. Allah lokalaga obuyinza bwate kiweegaana kale kati ku nkomerero omuntu agamba bana emikono gwe mpaddeko obujulizi nga ffena tugenda mu muliro omwoyo gulaba bitabuse ebiyungo bigamba omwoyo munnange afakana Allah Mungu yatwatuza sabakasi oyo yatuza buli kintu kyonna sabakasi tukasolwaleero Mungu yanjatuza atukase sabakasi nkuwaako obujulizi nekyo naffe batulwa mwe era oliwo kyegaana nga kamera eringa bwotulaba wano ng'eraga bulungi nnyo nga bwe nyambadde olugoye luno ng'erukulaga naawe bw'ogenda okweraba ng'oyambadde ogambe sinze oyo bakulabe ng'ojjako enkofiira bakulabe nga tasubiraatu zissa wali bakulabe nga ejjubba ogissa wali osalinkiriza. Allahu akbar. Kubanga okyegaanagana ndaga ndi oba okyeka iyo TV la ilaha era omuntu awakana agambe nedda eyo footage si yenze footage Mungu ayatuze emikono n'ebigere kituufu twagenda mu busiko kituufu nakwata ku mukyala w'abandi amaaso go g'ekituufu nalaba bye yali abbanze nabiraba akamwa kokkirize akamwa Mungu yakasiba edda agenda kasiba bino birebetaneko okwogera byonna amatu nawulira nze nawuliriza abaali mu nju nga beebase emikono ne gimenya nga kati Allahu akbar. Kakati mulimu gwenjagala banna tuge emirimu emirungi mulimu mulungi gwenjagala obasibiriza mu byonna sibirira entanda gwe mulimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim yatugamba Mungu agenda okusooka okutubala ku lunaku lw'enkomerero wa huwa swala egenda kubeera swala nekyo mbakubiriza mwenna abandaba beera ng'ofuba nnyo okulaba nga toyitaako swala mu mirimu emirungi gyonna nga tubyogedde omulimu omulungi ogusingayo gyonna egenda kubeera swala. Lwaki? Kubanga Mungu yatugamba nti inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Eswala egenda kukuziyiza okukola ebintu ebyobubonerefu byonna n'ebyobuwemu swala. Bw'onoosala eswala entuufu emirimu gyonna gigenda kuba gya mirembe, kabuli egenda kuba ya mirembe, buli kintu kyonna kigenda kuba kya mirembe. Batulaga kabuli eyo gye mulaba ejjudde ebintu eby'entiisa ne security eriyo egenda okutangira byonna okutuukako egenda kubeera swala. Nabbi yatulaga nti subuhi egenda kukuuma ekiseera kya subuhi kyonna nga tewali kiwuka kikutuukako. Subuhi eveewo zuhuli eyingirewo naye ekukuuma ekiseera kya zuhuli kyonna tere kiwuka kikutuukako. Zuhuli eveewo asuri paka ku ishai ne ku makafaananyi nga zuhuli ekukuumye asuri neyingirewo nga tewagisaala ne biyingirira mu kaseera ka asuri nebikulumamu awo nebikutawanya ate sikulumamu awo nebikugajambulira ddala tewali kusaasira Allah kulwokuleka asuri wali kusaasira kwa Mungu la ya'lamu junuda rabbihi illa huwa teri amanya jiri Mukama Katonda okujjako ye gye batuziika mulimbo nga bwogambye gye tutte muganda waffe enkoowe emiti egibeerayo emiti egyo egibeerayo gimu ku magye ga Mukama Katonda ebibonyabonya abantu mu kabuli oba tuwasaala subuhi esaa subuhi nekituuka Mungu asinika omulandi nga gukuyingira nga gugejja ng'oyabika nga oddawo nga mula guyingira nga ogejja ng'oyabika ng'odda paka ku ssaawa za subuhi zinaggwerako obanga tiwasaala bulamu bwo ogenda kubeera ku ekyo bw'oyabika bw'oyabika ila kiyami saa. Mungu yateeka mu nnyeera katono nnyo kakulume kayingiremu kafulumiremu eri kaddemu kalume kayingire naye nga sikulwamu bulumi wabula obulumi bubeeraawo bagata eri kintu kyali kibufunyeeko tokakwate tokawandule tokagaaye la ilaha illallah Muhammadu rasulullah omwana tunyumiza sheekhe yakwata waliwo guzaaluma nezimuyingira naga munkuba empi oba yali kabakaani yali njuki nemuyingira naga mukuba omutwe ogwo okuvaamu paka oyafa naye magye ga Mukama Katonda mangi amagye mangi ensonga eyo tukole emirimu emirungi bana tusaale lyasindisa ejje lya covid lyokka litutawanya n'omuzungu talitegeera coronavirus ya covid eganye
batugema ngeme betute batwala berwaze balwaza amanyi gayo tegemanyi sente otekamu sente zonna naga musawo yogera kyoyagala so nagamba sina biganyi yogera musawo kyoyagala naga biganyi omusajja adde engulu nenga biga sente weziri nenga biganyi n'olwekyo teri amanyi ejjirya Mukama Katonda nebyo ekintu tulina okukola kiri kimu tukola mirimu mirungi na Mungu nagamba man amila swaliha omuntu akola obulungi fal nafsihi kigenda kuyamba gwe waman asaa anagaana fa alaiha neera kiri gyali n'ekyo tukole emirimu emirungi twewonye okubonaabona mu kabuli tubere nga tuyingirije na Mukama Katonda ey'emirembe n'emirimu emirungi. Omulabi obulungi wa Bunyoro TV the Pride of Banyakitala okuba ku 0783 064 ate mwabali ku Facebook page eri BTV Uganda Facebook page yaffe so nga YouTube tuli ku Bunyoro TV Uganda abatufuna live loud and clear mwebale kulaba era ne saa mwendeze emisana paka 10 buli naku kuva Monday paka sawa 10 tubaako ate tuddamu programu eno nga obudde bukya sawa 10 mpaka 12 njakumba programu eno nga saba Sheikh Musa Kisuule Imam Masjid Amina Kibwa Nansana abasibule n'ebigambo bitatu. Nyongera okwebaza mwenna batulaba amasabira Mukama Katonda abawe ebirungi buli omu yenna kyakwata ku kibere kya mukisa abalina endwadde Mungu aziwonye abalina ebizibu Mungu ebaggirewo tugenda kuddamu kusoma Mukama Katonda taasa abaana baffe abaokusoma okulungi abamagezi amalungi tugire endwadde zituluma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Omulabi mulungi wa Bunyoro TV program bweto webadde era bwegenze tutunulidde emirimu emirungi egyo gyennyini Mukama Katonda gyasiima nga gye kigenda okuwonya omuddu awulidde seka nagambayo tegumu ku mirimu emirungi okugenda okubeesabeesa mu ntaana ogumu ku gyo swala fubanyoyiga essala wekwate ku sala kisale mbudde bwayo kisale nga eri mu butuufu bwayo ejja kuyamba insha Allahu taala. Tuliyongerezaako okulaba emirimu emirungi emirala ekitayabulira muntu agikoze kubanga tukitegedde kyabaana n'emirimu n'emmaali abaana bagenda tutwabulira omwana wakusitula n'akussa wali ku ntaana wakuyamba ennyo n'akussa mwana ndaani bwayongera nassaako akadongo ku mukeeka oba ku mbaawo naga taata ebyange bikomyawo kuleka ku ntaana kye twagambye songa emaali yegani kasaba nzijemu essanda ebisigadde genda gonoomanya naye ku bigambo ebyo mwebale kutulaba mwebale kutuwuliriza natulaba tusinkana olunaku lw'enkya saa 9 ne ekiro ku saa 11 mu programu y'emu wa akhiri dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakazuka kumacha nywa Hill Water okuzukusa obwongo n'omubiri gwange. Olwemba ku mulimu nenywa Hill Water nsobola okukwasaganya obulungi emirimu gyange. Olwemala okola dduyiro Hill Water nanyamba okummalako enkalamata n'ennyonta wamu n'okkuuma olususu lwange nga lulabika bulungi. Eccupa n'amazzi ga Hill Water bikolebbwa ku mutindo gwa nsi yonna. Hill Water yakakasibwa ekitongole kya UNBS. Asangibwa mu matundiro gonna eriggwa omusuubuzi oba alina omukolo tusange ku Rubaga Road ku Access Building opposite Hotel Sajavaro oba ku factory yaffe Iganga. So ne ku simu zino wammanga. Hill Water, purity, nothing less.
akanzaali Sahara Muchuzi Mix kakyusizza enfumba si bintu bya malaga fumba tetukyafumba bino bimuyaya analya nedda Sahara Muchuzi Mix